Kadaama TV. Kadaama ayagala kubuuza nti oba kisoboka okubeera nga asobola okulimba Bossiwe nga tannamalako contract n'amugamba ayagala agendako Uganda akomewo. Mu kulimba kuno okimanyi nti basobola okukkiriza bw'oba ogenda kuziika nga taatawo oba maamawo oba omwana wo, waliwo babboosi abasobola okukkiriza okubeera nga ogenda Uganda n'okomawo. Kati ye kyabuuza bwe mba sinnamalako contract, kuba in most cases bakadaama abasinga bagenda bagamba babboosi baabwe bagenda kukomawo nga tebagenda kukomawo naye ng'emyaka gyabwe ebiri bagimazeeko, which means contract eba ewedde. N'amugamba nti kangende nkomewo naye n'atakomawo. Kati ono engundi ye ekibuuzo kye kya njawulo, ye agamba nti contract nga tennaggwaako ne banzikiriza ngende Uganda naye nga akabadi kaaliko kakubeera nga takomawo mu nnyumba eyo. Kati agamba kisoboka okubeera nga mbalimba nti ngenda nkomewo, naye okukomawo kwange ng'ate era nkozesa visa yaabwe yennyini enziza, n'embeera nga bwe nkomawo ngenda mu nnyumba endala. Ekintu ekyo kisoboka, era bwe kiba kisoboka kitya? Era bwe kiba tekisoboka bizibu ki bye nnyinza okufuna singa nkikola n'embeera nga nkomye? Waliwo ebizibu bye nsobola okufuna oba tewali bizibu bye nsobola kubeera nga nfuna? Mpozzi n'ekibuuzo ekyo nja kigatta ne Kadaama era eyatubuuza ekyefaananyirizaako bw'ekyo, n'agamba nti singa ngenda e Uganda ne malayo akabanga ne nzija nga visa gye nzigiddeko ya kampani ne bantuusa e Buwarabu n'embeera nga nze mpitamu ne ŋŋenda owantu gye njagala. Kuba waliwo Kadaama eyagamba nti yava eno ng'agendedde mu kampani naye bwe yatuuka eyo yalinayo sisita we. Bwe yatuuka eyo ng'alinayo sisita we, yakwata bukwasi takisi n'agenda n'akola mu maka agamu sisita we ge yali amaze okumupangira, kuba kyali kizibu okubeera ng'ava e Uganda nga tayise mu kampani. Kadaama ayagala kwebuuza ensonga ezo, asobola kukola atya okubeera ng'ekintu kino kisoboka? Katusooke tumuwulire ng'abuuza ebibuuzo bye, then omuntu alinawo amagezi g'asobola okumuwa aba asobola okubeera nga amuwa ku magezi ago. Mpozzi n'ekibuuzo kye ekirala, Kadaama abuuza nti suppose kale mmazeeko contract eno, boosi n'antwala ku kisaawe, naye bw'antwala ku kisaawe n'andekawo n'atalaba nti oba ŋŋenze oba sigenze, n'antwala butwazi n'andropinga ku kisaawe, ampadde tiketi yange naye nze awo wandropinga siyingira kisaawe ne nkwata amakubo gange ne ŋŋenda n'embeera nga nkola owalala. Abuuza asobola okubeera ng'afuna amaka n'akola naye ng'akolera mu bulambulukufu nti alina working visa, nti yafunye working visa nga tugamba takola mu bwakwekweka wabula n'abeera ng'akola mu makubo amatuufu. Era waliwo ne Kadaama yatubuuza nti suppose boss andeese ku kisaawe ng'era contract yange tennaggwaako wabula ng'era amulimbye mu ngeri eyo gamba nti ŋŋenda kuwaka, ŋŋenda kukomawo, omwana wange mulwadde nnyo kineetaagisa oba ŋŋenda kuziika, n'abeera nga era bamuleeta ne bamutuusa ku kisaawe. Bwe bamutuusa ku kisaawe n'ataddayo, n'abeera nga talinnya nnyonyi, n'abeera ng'asigala awo naye n'agenda mu maka amalala. Ekintu ekyo ayagala kubuuza omuntu asobola kipanga otya era osobola kumalako otya n'ekintu ekyo? Okutuweereza akati sibonze mbuuza bwe nzireeka nga mbadde simazeeko kontulakiti yange, bwe mba njagala okudda nga sibagambye nti nga mbagambye nti nkomawo, wabano abantu bagamba nti tokomawo, oba lwaki kibakaluubiriza nnyo? Mbagamba tokomawo, kiba kinene nnyo, bakitwala bubi nnyo, simanyi lwaki. Kati bwe mbagamba nti nkomawo nga sigenda kukomawo, sisobola kukomawo oluvannyuma nga lwa mwezi n'enkola ewalala, nga mbadde sigenda kudda wano nenziramu n'empanga nenzira ewalala. Kisoboka oba tekisoboka nga takansolinze visa yange? Kuba abantu bennyina si balungi kale okusinziira, naye mbadde mmazeewo omwaka
naye nga njagala nfuna embeera yonna okulaba nga mbavaako nenzira ewaka. Naye kinsobedde ekintu ekyo. Bwe ntuuka ewaka nenkomawo baba bategeera, baba basobola okunfunira omulimu ewalala. Oba mpozi n'ekirala kyembuuza, bwe mba nga sigenze waka ne bantwala bulungi ne bantuusa ku airport, bwe ntuuka ku airport ne sigenda, bakimanya bafuna message eraga nti saagenze oba era mbasobola ofuna omuntu omulala naye nfuna visa nga mbadde tebankansolinze visa yange. Nsobola okukola ne mmalako emyezi egibulayo visa eggweko, bwe mmala nsobola okufuna visa endala oba era nakyo tekisoboka. Bankyabiyiyamu.